nga 14 batugwako bafaako bagwa mu nnyanja ekyo mukisomi basimbula wano wennyini mu mwalo gwaffe naye era olw'obuzibu bw'entambula kwali tusobola okubataasa kubanga omu ku bo abagenzi yakuba essimu n'akubira omu ku bannaffe wano essimu naye nga twali ntambula okola ki asobola kugenda bataasa. Amaato ago ge mulaba gasaabaza abantu abasinga bannyinigo mutuufu gaddaabirizibwa mu biseera bya nnaku nkulu kati wano litika ne litika abantu nga tebamanyi ekyo kyetaagamu abakugu abanaateekawo etteeka erigamba nti buli luvannyuma lw'emyezi 6 eryato likoleki liddaabirizibwe. Ezo ze zimu ku ndowooza z'abatuuze ku mwalo guno ogw'Essenya ze bagamba nti zigayaaliriddwa ekiteeka obulamu bw'abantu abatambulira ku nnyanja mu katyabaga. Ekya life jacket nakyo kisimbiddwako nnyo essira kyokka abakwasisa amateeka kino bakitadde ku basaabaze. Abakulembeze tebassaamu maanyi okubeera nga life jacket zikumibwa okubeera ebiseera byonna nga batambula nga abantu babalira life jacket. Twagezaako kwenfoosinga abantu okwambala life jacket ekiseera kino alindi kiini ng'abantu bakulaga nti bambadde life jacket omwalo ne bagenda ne mulaba eryato nga ligenda nga bakona bambala nga mugagga w'eryato yagula jackets ne bambala baba bakatuuka wali atandika okulaba nga beeyambula omu ku omu nga beeyambula bagenda okutuuka mu mazzi amawanvu nga bonna life jackets bazitadde zirina kweta. Ensonga y'ensimbi ku ludda lwa poliisi naye evuddeyo ng'ensonga enkulu. Kati okubeera nti mukwano ku mwalo wano tuteekewo wali tuteekewo enyenga tuteekewo bwe tuba nga tulitadde nga wali twalowooza mu planning yaffe kubanga wali center lisobola okudduka amangu neriduukirira emyalo giri okutuuka saidi eri kukira sikyo lisobola okutuuka manguwa ebuvuma lisobola okutuuka wano kati ekintu kye tulina ffe okwekolamu omulimu okulaba nti eryato eryo lituganyulwa naffe tubeera nga tuliganyulwa kubeera nga tulina constant communication. Gye biggweredde babaddeko n'ebyo bye bakkaanyizaako era nga wano abantu bakubiriziddwa buli omu okuba omusirikale wa munne. Abantu abasabalira mu maato gano bawandiikibwa amannya ng'era lisiti y'amannya ago ekwatibwa n'erekebwa mu ofiisi y'aba fisheries wali ne BMU. G'amaato agatatuukiriza ebyo ebisaliddwawo ga kuboyebwa. Kinajjukirwa nti abantu 14 be bakafiira mu mazzi mu kitundu kino nga kino kyava ku kutikka kabindo ekyaleetera eryato okulemererwa ne lyevuunika.